mukwano gwange nkimanyo kaba n'obulumi bw'oyitamu muli mu mutima munda bw'osinza mulamu kkiriza naawe topapa munange kukemebwa akulabye ng'okaba n'obulumi abulira ereno yesale yange gy'oli. May you be remembered like Noah, favored like Moses, honored like Mary. May you be promoted like Joseph, healed like Naaman, anointed like David. May he answer you like Elijah, protect you like Daniel, intervene for you like he did it for Esther. Mukwano saba atera ng'osuubira kyongera ogume kuba Yesu tatudde. Buli lunaku luli omusana gulyaka bweriba nkuba bannange erikya ng'owangudde ng'ofunye essanyu ereno yesale yange gy'oli. May you be remembered like Noah, favored like Moses, honored like Mary. May you be promoted like Joseph, healed like Naaman, anointed like David. May he answer you like Elijah, protect you like Daniel, intervene for you like he did it for Esther. What he did for Esther, he can do it for you. And today, see him honor Mary, he will honor you even more. Your promotion's coming if you do believe. And today, there's anointing in abundance, just like David. He healed Naaman, get your healing today. May you be remembered like Noah, favored like Moses, honored like Mary. May you be promoted like Joseph, healed like Naaman, anointed like David. May he answer you like Elijah, protect you like Daniel, intervene for you like he did it for Esther. Wano kwa mbiri najuri kulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Kulamusaako era nkubuuzaako Nicholas nga yenze eri wano ku Just Gospel Media Uganda. Twebaza Mukama nate olwa Facebook page yaffe eno mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Yonna gy'osinzidde okutuwuliriza nkulamusizaako mu kiti kyonna ky'ogwamu. Oli musumba, oli nabbi, oli mubuulizi wa njiri, oli muyimbi, mu mulimu guno gwe tulimu ogw'okulabika nti nno tufufugaza omulabe. Nkulamusizaako kyokulwanyisa kyonna kyokutte naye nga byonna okikozesa okulabika nti nno omulabe aluzinga ate obwakabaka bwa Katonda buwangule. Kulamusizaako njera kwebaza Mukama ku lw'abaweereza aba Mukama bali ku street
nsooka okutumirako mukwano gwange era mukwano gwammwe Morris Katende the National Ministry kulamusizaako ng'olabye n'ebisomozebwa. Njagala kutumirako omuweereza Mukama Waiswa kulamusizaako webala omulimu, ate nebaza Katonda ku lwa muweereza Mukama John Byamukama wa Voice of Hope Ministry. Naye Mukama akikubalire, mwebali nnyo mwenna mwensalawo okubamenya nyinza obutabamalayo naye byonna twebaza Katonda. Nina ensonga ze ngenda okulabika nti nno njogerako nammwe eri omubiri gwa Kristo. Bino oba oliawo abamu babitwala mu kifaananyi ekirala, ekifaananyi kye batwala nti kulumba sifuddeeyo, whatever the case you might say, kyonna kyoyinza okukitwaliramu naye sifuddeeyo. Bwe naasirika omusaayi ogwo guyinza okubalirwa ku nze, so n'olwekyo singa mba mbyogedde omusaayi ogwo gubalirwa ku gwe kennyini awulidde n'otakola ekyo kyolina kukola. Ezekiel no bw'ati bw'atugamba ng'ayogera ku ba watchmen, Ezekiel 3:7 eyo ndowooza. Amiina, twali tulengera ku ba watchmen. So kasita owulirira ebigambo bino, if a warning comes, terina kusaasira, tebeera na kuwolereza ti ate ono ali bw'ati kakati ate ono, no, you always neutral, olina kubeera neutral. Mukama yebazibwe nnyo. When a warning come, when a trumpet calls, hallelujah. So oli waddembe okulowooza kyonna kyolowooza, oli waddembe okutypinga n'okomentinga kyonna ky'okomentinga, oli waddembe okwogera kyonna. Nkolera sitaani, ampeereza sitaani, ndi mulabe wa kanisa, ndi mulabe wa butuukirivu, ndi nabbi wa bulimba, whatever. I want to whisper into your ears that I don't care. Ekirungi nkya byonna bino byonna ebintu bigenda maaso nga mulaba. Lwaki nze nagaana okusirika? Olw'ensonga nti nafuna abantu aboogerera mu nkwawa, aboogerera mu nkukutu. Bwe bamaliriza nate ne batandika okugenda toyogera naye ng'ate babiraba bigenda mu maaso. Now ngenda kwogera ebintu bino bibiri wammanga. Gwe wenna nga oli muyimbi wa nnyimba za Mukama, ng'oli muyimbi wa nnyimba za Mukama, njagala njogere n'eddoboozi ettono. Ng'oli muyimbi wa nnyimba za Mukama mu kkanisa ya Kristo, ngenda kusabira ekintu kino wammanga. Weesonyiwe, tekakutanda n'oligestalinga erinnya lyo ne identity yo mu bibiina wano wammanga. Ekibiina ekisooka Uganda Music Federation, Uganda Music Association Federation n'ebirala kuma F biki ebyo. Federation kino ekibiina ekipya ekikulembera omukyala ayitibwa Shiba Kalungi ne Eddie Kenzo nga president w'ekibiina ekyo. Jjukira waliyo ekibiina ekirala ekiyitibwa UMA, Uganda Music Association, ekikulembera omukyala ayitibwa Cindy Sanyo. Oluvannyuma ndooza lwa Wike Benda yabivaamu, kakati Cindy n'agenda nakyo mu maaso. Baba bakyali awo, ekyawuma vulugu yenna agenda mu maaso, then ne tulengera kino ekiriwo ng'ali kakiiko aka finance y'omukulu ayitibwa Bebekulu. Ku lukiiko lwo lwennyini cabinet team eriko omusumba Wilson
Bugembe. Era kuliko omukulu ayitibwa Levikson. Njagala ompulirize bulungi. Bigenda mu maaso bw'oba tobimanyi bitegeere. Bw'oba obimanyi lwaki osirika? Kubanga kino kigenda kutta abaana mu music ministry mu kanisa. Muzeeyi Wilson Bugembe, ndoza ne wenkusisinkana mu kkubo n'ontunuulira n'ondaba, kiki muli ky'oyinza okulowooza? Kamiliyoni naye yakikubuuzaako n'akugamba, yakubuuza ne bw'ondaba nga nzija ku stage, bw'ondaba nga nyingira bwe nti, kiki ky'ondabamu, kiki ky'ondowooleza? Abaana bano mugenda kubatta. Nayogera ne Levikson. Lwaki mbalemerako? Kubanga you are an icon, balabirako mmwe. Njagala owulire ebigambo bino. Kampu ya Sindi tekolagana na kampu ya Shiba. Babiri awo. Era ono bagenda okumuwa obukulu atule ku kakiiko ako kulaga oli Sindi nti nsobola. Kyokka bagenda okuwa Eddie Kenzo obukulu obwo. Already nga bakimanyi nti balina beef wakati we n'oli principal ow'Emagere. Kakati bali mu kuzannya game za matatu nga bamaliriza zibayingiza mu byabufuzi ebiwedde emirimu, naye ng'ekigendererwa kyakulaba nti oli ow'Emagere abayimbi bamwefuulira. That's why nti abayimbi b'oli ow'Emagere kizibu okubasanga ewa Sindi. Bw'oba okyegendereza, kizibu okubasanga ewa Sindi. Sorry, ewa Shiba. Eddie Kenzo waggulu, Bebe Cool waggulu. Ogwolowooze nti ow'Emagere abayimbi ab'omu Firebase bagenda kusala oluguudo bagende batule ne Bebe Cool ku meeza abire nga managinga finance zaabwe. Kakati ekibuuzo, Musumba Wilson Bugembe ne Levikson ku kakiiko ako nga mutuddeko ng'abasumba, babataddeko nga baani? Mugenda kusaba ssaala, zo zifuuse endiga zammwe, mugenda kukola ku luseedi, eyo department nga mweri ti mu umma tulinamu abasumba abakola ku luseedi n'abatusabira morning prayer, oba mujjukira ekyali eggulu, abayimbi n'amannya agali awo ng'essaagala agamu kwogerako, ng'erimu lyenyiza okuba nga mmenyayo Afande Laneke. Afande Laneke ekutiya ze yayambala, katemba yonna gwe yakola, kulabika nti nno atuukirira omukulu ayitibwa Salimu Sale. N'amannya amalala gali awo gesigenda kwogera olw'ensonga zange, ninga mubamanyi. Ne bagenda ne bafuna bye baafuna, Bafande Laneke ne bakola olutalo olwali oluzibu, bafunye bu certificate amangu ago, omukulu n'abakubira saluti. Eggulu, ekintu ekyali eggulu bangi katono bakafiiremu. Projekiti ze zimu ze zijja zizimbibwa, bwe muba mujjukira ne projekiti eza Tubonga Naawe. Era Muzeeyi Wilson Bugembe era walimu mu Tubonga Naawe. N'ovaayo n'okola reasoning yo, olina reasoning eyo irimu y'okusaagirira eyo, teri machuwa ate sinto, nebeera mu bbanga awo, abantu ne babeera nga bakulaba mu mbeera ey'okusaasirwa
ne babeera nga abawulira omuntu atali mature enough naye nga atali mature naye nga obacontrolingira awo mu sympathetic voting awo. Musumba alina okubeera nga abalimu. Ekyo n'okiyitako. Juliana naye n'avaayo. Tubonga naawe project eyo. Kakati bano bye bagoba birala. Njagala nkwe eddoboozi lya Shiba wano katono nnyo tukomewo. Kansoke nkwe eddoboozi lya Shiba oliwulire. Njagala nkwe eddoboozi lya Shiba. Shiba mutwe Shiba. Badde nsaba tuwulizeeko tusobole okwetegeera. Bamusisajja obusobozi banyamba egeni okujja. Eno ensonga batyogeddeko buli kimu batyogeddeko. Zeri wano okukkaatiriza. Tuli wano ero okuprotectinga bizinesi yaffe. Nze ngenda mu ddwaliro ne banteekako kanula si mulundi gumu ebiri ne nva ku kanula Mulengero omuvubuka ali emabega ayambala ne glasses ayasiba amalaasi oyo ayitibwa Hanson Baliruno. Hanson Baliruno omuvubuka is the magic voice behind Judith Babirye. Oyo Hanson Baliruno is the magic voice behind the voices of Judith Babirye and her music. Tombuuza byaddako. Tusaba tulwaleko ekirala n'omukyala Ani wagambye abamu ku ffe tutyokuzaala. Ozaale nga ssente z'olikoza stage yokka. Onaabeerawo otya stage bw'etabeerawo tobeerawo. Tubadde tusaba nzeerawo wano eno abakulu baffe nga Mwami Abdumulas ffenna tumanyi ffenna tubikoze ne Mwami Abdumulas naye yabikola. Naye saawe nakugamba Shiba sirina yadde ki ekikumi bwe tuteebwanako eno embeera ffenna egenda tugoberera leero Abdumulas ekyagenda kubaffe abatudde wansi. Ate mutandika okugamba ffe the artist mmwe ekyo kibanyumire naye nga bambi tulemereddwa lwaki tosobola kukola ssente ku stage. Waliwo abatakuba nnyimba zituukana kubayita ku stage abo mwali mubalowoozezaako ng'ate naye mu music akola ki ateekamu abona nasaba mbalowoozeeko. So nga mpoozika bannange tusaba tukolagane. Ssente tuzirya nammwe tubawa ssente zammwe abamuzaffe abamawulire tuzibawa. Netugamba mutuyambe muyiseewo kinate mwene mukuba. Tubadde tusaba leero mututuukirize obubaka bwaffe nga tewaliiwo kubuyisanganya mu ngeri etali ntuufu. Ekituufu kiri bwe kiti tuli wano lwa copyright yaffe. Tuli wano lwa copyright yaffe mu Uganda naffe tusobole okuba ng'otuula ewaka we bakuba twesaana. Nze nyina ennyimba nnyingi nnyo naye amazima bwe sikola ku stage siyingiza. Mukyala mbeera osingizangako kasente ka nnyimba nate nga kolba tunes muzisaba ku radio muzikuba ku intaneti muzikuba. Bannange twagala omulimu ku mbaga mu jiimu. Bannange oba sadde owuliriza music oba happy owuliriza music oba bowad owuliriza music naye ffe abateekamu tetufunamu. Thank you so much. Obudde butukutte bakama waffe batuyita twagala kwogeramu ne UCC twagala kwogeramu n'abantu bonna abali wano tusobole okutereeza omulimu. Mwebale nnyo kujja. Kakati video yetu gikomezaawo dakika ndoza ziri etwala dakika ndoza ziringanga nnya. Kati mbadde nkusaba ompulirize mukwano gwange. Mukyala Shiba kyali mu kugezaako okutangaaza kikino wammanga nti baagala copyright law ebere amended basobole okucreatinga oba okucollectinga royalties mu music waabwe ku platforms zonna ezitunda music whereby nti newoba oli mu club DJ ne bakuba oluyimba lwa Shiba balina okumusasula copyright erina okukwata. Muba muli ku mbaga n'okuba oluyimba lwa Shiba n'ojja n'olumayiminga oba just ne biyitamu buyisi mu sound baba balina okukwata copyright law era oba olina okusasula. Ekyo UCC ne UPRS yabeera ekiwuumamu omutwe. Kakati kino kiba kitegeeza ki nti singa Muzeeyi Wilson Bugembe otuula
mu lukiiko olwo ne bakusaba ne bakusenda kubanga kituufu kijja era mugenda kukikola, newe mukikolera manya muziise abaana 10,000 muli muku zuukusa ekintu ekimiininga cash nti omwana agenda kutandika okuweereza nga aweereza alina mind 2 sente kikintu kimuli mu kuzuukusa bo bali eri fine very okay ku nsonga eri y'abayimbi mu kanisa okugamba nti naffe tuteekamu. That's why nti ensangi zino olaba concert by concert buli muyimbi awulira nga obwavu bumulumyemu ategekayo ka concert, n'ayina rent nga bamubanja ategekayo concert. Musumba nze tutekekeyo ekintu, ayina ennyimba 2 Musumba nzije tutekekeyo ekintu. Lwaki? Kubanga guno omusingi gwasimibwa concerts ne zibeera concerts after concert. That's why nti mmwe babagala babavuge nga babavuga under as an artists. That's why batandise okuba branding as an artist, gospel artists. Nyagade ebigambo bino mbyogere mpola. Not gospel ministers but gospel artists. Kubanga kasita we branding anga as a gospel artist ogenda kuyimba buyimbi lwa mmere. Kubanga as an artist you are under an industry. That's why nti bo it's called music industry. Omanyi industry ya feno emenya nnyo, omanyi industry ya feno emenya nnyo. Kati namwe mubaagala kubazingira mutandika okuleeta abaana b'ennyimba za Mukama. Kino nno abasumba abali eyo muyinza okukiraba ng'ekyokusaga. Njagala kwebaza Muzeeyi Kiganda yagezaako n'abalala abasumba Mark Africa Kirwana. Naye abasumba ekintu kino mutuukirire omusajja ono omusumba Bugembe, mujjeeyo amaloboozi. The more mubeera mu nkukutu ye ali over, ye ali in public. Akakiiko yatuddeko dda bamuwadde n'ekifo. Muveeyo kino mukistopingi mumugamba aveeyo. Kyekiringanga kiri ekya Dr. Joseph Serwadda ekya Interreligious Council of Uganda. Interreligious Council of Uganda nayo kyeri mu kukola munda eyo mu kanisa. Interreligious Council of Uganda kakati baagala stani mubi nnyo nti bwe batutegedde nkwezaazanyi kati mwenna ababalira mu cash, mwenna abalooleza mu cash sente. That's why music ministry yammwe egenda egwa ng'eyekkatira wansi. Njagala otuukemu otunuuliremu olowooze bukyayi wakyusa music ministry neefuuka as an industry ng'oyingiza abayimbi ab'ensi ne mukola zi collabos. Collabo Muzeeyi Wilson lwaki nkulemerako nnyo? Kubanga bano bonna omugigi omuto gutunuulira gwe. Balaba gw'okimeekinze, balaba Livingston naye akimeekinze ajjuza ebisaawe. So let us follow the trail. That's why nti music wo omuwulira nga akyuse alimu contemporary notes. Bwe wanga otegedde contemporary notes ezo oluwulira collaborations z'okola nga zaawukana ne collaborations za Pastor Justin Nabosa. Mukama mulungi nnyo nti Musumba Justin Nabosa akyamubiseko akasubi ako. Ojja owulira ennyimba z'okola ne Musumba Justin Nabosa n'ennyimba z'oproducinga ne bano abaana abalala.
mulimu ka contemporary ako. That's why ntolwaliro ofuba nnyo okipinge ngoli mu line. Juzo olimba olusembeyo beereddene bw'oluzanya beereddene n'otateekako audio n'olaba just video, oyinza okulooza nti Amoti ne banne abalala bakoze oluyimba secular. Kati kye bali mu kubavugamu music wammwe ministry egwemu akawoowo, egwemu ensa. Mutandika okuyimba ebiyimba nga mutalekamu nsi njereere. Bali mu kubavuga ne Muzeeyi Wilson Bugembe mugenda kutta abaana. Kubanga temuli mu kubalaga kubo lye balina kuyitiramu. Muli mu kubalaga nti kubo lye balina okuyitiramu gavumenti. Eri gavumenti mu Inter-Religious Council of Uganda yawambadda ekkanisa. Neno mu music ministry nayo bali mu kubawamba mutunula. Bible isomesa mu kitabo ekiyitibwa eky'Abakolinso ekisooka 9:25 nti era buli muntu awakana yegendereza mu byonna, kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eryonooneka, naye ffe etayonooneka. And every man that striveth for the mystery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Kakati bo bali mu kulwanira eri engule eyonooneka, the corruptible, the perishable, but we of an incorruptible or the imperishable. Kiki kye bakola? Bawaanyisa. Tunuulira music ministry ngwali mu kutambula, olengera ensi eri mu music ministry. Lwaki? Kubanga baamukyusa yenna. Akawoowo kali eri ensa yaggwamu yafuuka industry. That's why buli wamu gwe teweebuuzamu ekibuuzo. Nze omuntu atawagira concerts, singa concerts ezo muyimuka ne muzikola ne mufuna akadde ne mujja ne muyita altar ne musabira abantu, ne musabira abalwadde n'abeetaaga okulokoka, ne muwandika n'ennamba zaabwe ez'amasimu wansi, ne mubagabira abasumba bali mu kifo ekyo, kyalikoze nnyo amakulu. Naye kubanga nti tewali muntu n'omu abeera after winning those souls but after making money. Ninako concert mu gye nalimuko n'omuweereza omu, mba ndi mu background ne wabeera backstage. Muweereza Mukama najja bamubuuzaako, Mukama yebaziwe, ayi Amina, yayitawo bw'ati emisinde, mukyala ali awo alina erinnya lye. Kyeyasooka okubuuza, bayingidde bali bawezeemu bameka? Bane mugende mulabe omusajja ali ku mulyango. Kati mulowooza bayingiddemu, ali mu kulowooza ssente bayingiddemu bameka? Talina mu mind ye gamba ne Mukama nsabye concert eno wabeere wakkiriza Yesu, wabeere waawona, wabe wagenda ng'awonye ekirwadde ekyo kigende. Mutandika okukola zi music crusades. Muzeeyi Wilson Bugembe muyina capacity. Nali njogera ne Levikson. Nemugala Levikson muyina capacity yonna esobola okukola studio yammwe ng'erimu sound ali spiritual nga ne notes za mwoyo. Ne mukola record label yammwe egasa omubiri gwa Kristo mu Uganda, nga n'ab'e Kenya basala ne bajja e Uganda. Ne mukola studio yammwe ng'ekola live band. Ne mulema kwesiba mu badaddi Andre, ne mulema kwesiba simanyi muno mu baproducer baani. Ekiro ebeera loogi, babeera bafuuse bakinjaaji, buli akawala akasuzeemu nga kazekola luyimba kagenda kusula omwo, eyo ebeera efuuse bucha, bagenda kukacyanjagga. Ku makya nga naawe ojjanga okuba oluyimba. Bwe kayimiridde bwe bakoledde emikolo gyabwe, naye bw'ogenda okuyimirira oyimbe. Notice zaakubira bali eri ab'ensi, naawe zagenda okukukubira. Sound eri corrupted.
kubanga sound yaabwe producing notes ezitta content oli ow'omwoyo mukanya kuba bukubi kiyimba bakitwala mu church abooluganda bakitandisa okubalalula emitwe mulowooza mwoyo yakka kumbe notes ziri eri eziri mu nsi. Wano tulina abayimbi producers abalungi. Producer Titus Sekawe ngenda kuwa video ey'omwana omuwala ayitibwa Zabuli owulire kyenkunnyonnyola. Tulina wano ba producers aba producing music. Producer Titus musajja mulokole yalokoka, alina omukyala ate nga mukazi n'abaana, alina n'obuweereza, akola music. Yakolerako ku mukyala Serumagga music. Moyo tabula is good. Brand those people, muba promoting, muba jeeyo, mubagamba ebitaga okola ennyimba nga z'abalokole, mujje wa producer Titus. Naye gwe ennyimba zo buli luyimba lw'okola producer ali mu emabega wa studio, ogenda okulira producer Didi, producer Bawa, simanyi producer ani, producer Nesimu, manyi producer ani. Ekiro babeera mu njaga, babeera mu mayirungi, babeera mu bintu byabwe bitamiiza, babeera mu mikolo gyabwe, balina altars zaabwe ezibakuumye. Gwe naye gy'olira gy'oyagala ogenda. That's why nze nakuwalira nnyo music ministry. That's why mpulira nnyo obulumi nga ndaba Hanson bali luno ayina eddoboozi liri soft and liri energetic, asobola okulikozesa kyonna kyayagala. Ke yasalawo okukola ennyimba ne Chameleone collabos. Mubuuze Hanson bali luno, mubuuze olina ennyimba mmeka eza Mukama? Mpa ennyimba 5 nga ziva amabega nga za Mukama. Ayinayo zino zibigula buti, bakazi mabeere gali wabweru. Yeah, stani ine fujjo. Michael Holly otule wansi, Chameleone akuwandikira ennyimba, nawe wandikire Chameleone notes, ng'omuweereza wa Katonda. Where are you? Nze neewunya mulooza mugamba abayimbi baggwako, ababulizi b'enjiri nga tebaggwako. Lwaki? Kubanga music wammwe tali inspired by the Holy Spirit. Ojja kusanga Mary Bata akuwandikidde oluyimba, ojja kusanga Shiba akuwandikidde gospel kubanga is a writer. Ng'olina eddoboozi naye tomanyi kuwandiika. Nolwekyo ogenda kunoonya yawandiika, ogenda kunoonya Nisenre akuwandiikire naye tobagamba. Tosomye Bayibuli. Kiva nti ennyimba zonna zemuyimba ezisinga zonna ziri unscripture. Ekyo ng'okizize bali teziri biblical. Just singing. Tezirina inspiration yonna. Tekambu tesirinya. Lwaki tetukomawo? Muzikirize nkomawo. Ekikabirizo okankwa video eno eya Zabuli. Gende ma. Honor like Mary. May you be promoted like Joseph, healed like Naaman, anointed like David. May he answer you like Elijah, protect you like Daniel, intervene for you like he did it for Esther. Mukwano saba atera ng'osuubira, kyongera ogume kuba Yesu tatudde. Ku lunaku
essaala yange n'omwana w'obuwala ayitibwa Sherona. Kakati Sherona yonna gye muli bw'oba ng'owulira oluyimba lw'ono omukyala owulira nga lulinamu ka kontenti ako ak'obwa Katonda, owulira nga mwekali, naye ekibajja bonna ku mulamwa kwe kutandika okutunuulira zi concert n'okwagala okukwata zi award. Kubanga system yo kyeri mu kuzimba kyekino wammanga, music ministry wammwe abeere transferred into an industry. Bw'abeera transferred into an industry, muba temukyali baweereza, muba temukyayitibwa baweereza, muba mufuuse ba artists. Artist abeera after collecting royalties from UPRIS. That's why nti nyimba zammwe ezisinga zonna zemuyimba n'okwata oluyimba n'oluteekako copyright, mbu bwe banaludownloadinga ne baluplayinga ku platform endala olwo lugenda kukwatibwa bakugamba oluyimba luno tolina right yalwo. Mukimanyi kamba buulire baana mmwe kasita onaagenda n'owandiisa ennyimba ezo noweewandiisa mu Uganda Music Association, simanyi federation zeezo ziwuuma n'ebirala, music wagenda kubeera limited. Nze nkubuulira gwe atalina hit owedde, mumanya nti muzita zi hit wonder owedde kubanga copyright lo bajja gyamendinga, bashiba bonna kye baagala, ba Eddie Kenzo bonna kye baagala, ba Ragadi bonna kye baagala. Lwaki? Babalandi singa baba bakaddiye mu bukadde bwabwe, ennyimba zino zisigala zikyabakolera ssente. Onfuna ennyimba zino zisigala zikyabakolera ssente. Kasooke nkuwa vidiyo eno ey'omukyalo ono ogiwulirize, ayitibwa Zabuli, olire content gwengezaako okubannyonnyola. Amiina. Oba oli nga olina gw'omanyi, oyinza okuba gwe nga bambi gwe nga ebitono olina birala, naye those will also be embedded later. Naye ng'omanyi omuntu oba gwe osobola, oba olina mutabani oba muwalawo, ate kyo kiri ku myaka nti kino 18 and below oba what, no. Tulaba nti as long as you have the talent that we need, tugenda saba nti ojje wegatte mu kintu kino weewaawo tusobole okusitula ennyumba ya Mukama. Thank you very much. Kanjogere mu Luzungu n'Oluganda just to help the media people that are here. There are a few questions. The year is coming to an end. Why have you decided to have the talent search now? Number 2, what is the talent search all about? Number 3, what exactly are you looking out for? And then who is eligible to participate? When is the grand finale? What is in for the winners? Just briefly, so that, because those are the pointers that they would want to hear. The question is also Evade. The year is coming to an end. Why did we decide now? To have it now. We started now because, first of all, twina online registration. Again, for people who might not be able to come. Germany links is for timelines. Can you praise? Isabel, amen. Why Tandisecret is because when we put it out, it's easy to assess abaana bagenda okubanga babawo next year. Buli omu kimu angwira oteekateeka n'akissa mu pulaani ng'omwaka tegutandise straight up mu January because abasinga batandika tegeka. Some people from companies know that there is a financial year that ends. Kati some people coming on board to support this. Bayitaga budgets zaabwe okubanga ziri at the end of the year okusobola okubanga they can dispense funds that can stand with this. Amen. But the biggest reason why
is because it helps people assess oli namanya mu vision plan ye ya 2023 kino kibeere mu plan ze. What is the talent search all about? The talent search is about mentoring all people in the music industry under the banner of Christianity. Mentorship. Yes, the voice is beautiful and we love it like you said. But your character, the Bible says, a man's talent or gift maketh way. But we have a part in the Bible that says, but the character maintains them up there. Amen. And some of us have scars because we didn't know ebintu ebimu bye twakola nti birina repercussions eziri long term. Yes, yebazibwa. So we Kati omulidde ng'ofunye eddoboozi y'omuzadde n'amanya nti omwana obawulidde, that is Zaburi. Music industry. It's about music industry, not music ministry. Nkakuddiremu nkakunoonyeze okawulidde. It's about music industry. Kati bazabuli balonda bawo Zabuli, waliwo John Murray, bonna House of Drain, bonna. Ekisooka mu bibina ffe mu bwakabaka bwa Katonda, we are not after a talent. A talent does not run a ministry. Tebakulimbanga. A talent does not run a ministry. A talent does not run a ministry. A talent does not run a ministry. What runs a ministry is a gift. Murokuzdamu ka message kano katono. Amina. It's okay, nja kuddamu katono ndindako. Amina, tuli ffenna nsonyiwa mu katono. Ffeno mu bwakabaka bwa Katonda, ministry teri moved by a talent. It is moved by a gift. Kati talent search ezo zonna zemukola muzinoonyamu ekintu kimu. Ekyo kimunoonya, it's not a talent. Someone has a gift which has to be groomed by a pastor. If so, he has one. If so, he has one. It is not a talent. Kabere musambi wa mupiira. Kabere musambi wa mupiira ngali mu kanisa ya Kristo. Bingi nti alina omwoyo omutukuvu ku bulamu bwe. Ekyo ekimuliko, it's not just a talent, it's a gift, because asobola okukozesa gift eyo n'alicruiting abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Mu bwakabaka bwa Katonda we use gifts to recruit into the kingdom of God. Kati mwe kimuliko after, it is to create an industry. You search for talents so that you create an industry, not ministry. Tula wansolowooza ebintu bibiri, ministry and industry. Industry is secular. Industry is secular. So kibali mu kukola kulabika nti no ministry enafuwa industry ekule. Njala kukutegeeza gwe wenna agenda mu association ezo nga weewandiisaayo, be ready nti gwe bagenda kukuggyako royalties kubanga ojja kuregisteringa with money. Bo abalina amannya amanene, ennyimba zaabwe gye zikuubibwa yonna bajja kuba bafuna, baba regulatinga. Gwe atalinayo wadde oluyimba n'olumu nga n'ekkanisa y'ewammwe terina na busobozi bugula CD 100, nga n'onaabayita ku kivuulo eky'obwereere tebagenda kujja. Ng'okukampeininga abantu 50 buli omu akuwa omutwalo gumu, ogenda osasula ennyumba ng'okoze concert eyo nga balubatu, ogende weewandiise mu UPRS mu WUMA
Uganda Music Federation Association zitwala tugende, ogende weewandiiseeyo osuubire nti radio egenda kukuba oluyimba lwo nga tolina linnya. Ba Mr. Bugembe bali fine ne ba Levikson bali fine because boy bagendayo ekintu kyabwe ne bakiprotectinga. It's okay. Balina ennyimba zimovins, ezimu ziri mu million views, ezimu ziri mu 10k or 100k. Kakati gwe omwana ali mu kanisa ya Kristo, that's why nkugambye nti Muzeeyi Wilson Bugembe mugenda kutta abaana. Music wawe yena wagenda okukoma kubanga kasitabeerako copyright nti radio ekuba oluyimba olwo erina omusasula ate erina okuwa omusolo, baba balina okusasula. Nze nkubuuza, golowooza radio ezo ne zi TV ezo ezigenze zigwa akatale bakukubira oluyimba bamali bakuwasasule? Radio ezo ezimanyi n'okuluma abakozi baazo, radio ezo ezisasula abakozi baayo 3,000, 5,000, kakadde kamu kitundu, nga n'okuziba wabazibawa baluma gwa waggulu, g'osuubire ndi bagenda kukubalira akako buli mwezi bakakuwe kubanga bazannya oluyimba lw'emirundi yena. Sitaani mubi nnyo. Buli kimu kyonna era ojja kuwulira abantu ababeera era bagenda okubeera mu comments nga bajuwinga na kintu kimu. Okimanyi? Abaana nabo balina ofuna mu kintu kyabwe. Bakwata ssente ne bagenda mu studio ne bakola ennyimba. Ani akutumye ndi ogenda obuyimbe? Ani akutumye? Oyo akutumye gwe oba ogamba. Okitegeeza mutandika okuyimba n'okuweereza kubanga oyagala ove mu bwavu. Beba abantu abatandika amakanisa nenge kanisa agitandise kubanga alabye gundi naye yatandika kanisa ne gundi yatandika obuweereza nange kankolenga yenfune. Abo tubalina tobala muwendo. Tubalina tobala muwendo. Bali mu kubavuga. Babatwala. Bali mu kuwanyisa engule zammwe. Babawuwe eziri corruptible, eziri perishable, babajjeko eziri imperishable. Eyo system eri mu kuzimbibwa naye eyitawo bangi batunula bati abayimbi nolengera abayimbi bonna bakutte busidde badduka emisinde bagenda wasali musale. Bali ab'ensi is okay, it's fine. Gwe mugabo gwabwe naye ffe ate abaweereza Mukama gwe si gwe mugabo gwaffe. Lwaki sikusiibula? Nze Nicholas uli ku Just Gospel Media Uganda. Twebaza Mukama. Aye twebaza Katonda ku lwa Just Gospel Sword Facebook page yaffe nayo yeri naye ino omulimu gwekola. Twebaza Katonda lwa Just Gospel Media Uganda YouTube channel. Lwaki sibasiibula? Gowe nawe naateekateeka abali mu comments abayomba simanyi olumba oli ku basajja ba Katonda b'okolokota, oli ku basajja ba Katonda b'okolokota, gw'olaba akuyiseko gw'oyagala okukolokota, tolina njiri yakubuulira era tolina njiri tulina bitukola. Ekinsanyusa mu byonna ebintu bino biri mu kuhappeninga before your own eyes. Ne mumanyi ekibatta compromise. Mubyogerere no mu nkwawa kubanga mwegula ninga ekituufu kiri nti mufa. Njagala kukimaliriza nga magamba Muzeeyi Wilson Bugembe ogenda kutta abaana. Gwe kiri okay, you can sustain yourself there. Ono mwana ayitibwa Lirupazo ow'olunnabe yakola statement n'akugamba Muzeeyi Wilson Bugembe yovaayo. Wilson ono ow'olunnabe timanyi yagamba genda ogula emmotoka, yagamba abantu boolimu bazibu bakyamu vaayo. Ebintu ne biyingiramu minisita Nabbanja ne musigala nga mukyakuba mu ngalo. Minisita omulambo oyo abeera president, omulambo abeera ali awo appointed
minister by the state ali awo. Njala maliriza nga mbagamba kino, muli mukolera state, eyo state UMA state project nga bwe kyali kutubonga naawe state project balina obba wakammwe mweweeyo nammwe bemutunda kakati gwe bakuteekayo nga aze beti. Simanyi lwaki Muzeeyi Wilson ebintu bino bikusika nnyo. Muzeeyi Michael Kimuli asobola okutaginga Muzeeyi Michael Kimuli gwe musumba wa Muzeeyi Wilson Bugembe. Abantu bano ebintu bino bigenda mu maaso. Jeyo ku ddoboozi Apostle Michael Kimuli, Apostle Michael Kimuli, kubanga kati ekizibu kye tulina nti buli omu aprotectinga government ye, buli omu aprotectinga kingdom ye. Anze ndi ene wange Kololo tekijja kuntuukako, anze nange nze ndi ene Kisaasi tekijja kuntuukako, anze ndi eno nange tekijja kuntuukako. Tulina ebintu ebyo. Ndikituuse endulu ezigudde ewa gundi Mangere ku kanisa tezinkwata kuggalawo oluggi, ekigudde ku weegundi ate kinkwata kuggalawo oluggi. Naye mbakakasa kino kigenda kubayoola, kino kigenda kubatwala. Apostle Charles tumwine eyo anoonya following, anoonya kale noonyeza following ne likes olwo kati zireese ssente, si bwe kiri? Buliwo viewing eno nga nfuna ssente, si bwe kiri? Genda ku YouTube channel yaffe eri zero collected, terinaako wadde n'emu ennusu evaako, teri monetized, ninga eweza following, eweza 6K following, 6K following, ninga 6K following bantu. Tetuguze buguzi likes na views bantu, na subscribers tezibaguliddwa bantu, teri monetized, likes teziriko sente, views teziriko sente. Naye nze njagala mbeere happy lw'ekintu kimu, waliwo ekiba kikyuse. Kubanga omubiri gwa Kristo gugenda gutyo nga ffenna tulaba buli omu alinga nga atabiriika atabiraba, naye nga bwebiri byapeninga bwe mumala nga muddeyo mu ngukutu nga mubyogerako nga birya. Kino kigenda kuli abayimbi naali mu kwaya yeewamwe kijja mutuukako. Kabyolowooza nti ogenda ku recording oluyimba luteeke ku CD, pozi ogenda kuluyimbira wamwe mu nnyumba nga terugenze ku radio wadde internet, naye kasita lubanga lugenda crossinga Ofoke International. Apostle Charles tumwine, olina ligase eyo ey'omutume balabye kubo. Kasita otula wansi n'owuliriza content ne history w'omutume balabye kubo, wandibadde ng'oli mu line ey'omutume balabye kubo, wali interpreter we kiwamujjako kyali kinene. Gw'olina okutuula wansi n'okuba emmeeza bw'oti n'ogamba Muzeeyi Serwadda, kino ekintu tukisazeemu, twayingira ekintu ekifu tuveeyo. Oluzungu olina lungi, osomye neegomba oluzungu lwo. In fact mu basajja abaweereza ba Katonda, very smart, articulate, on point, dressing, akaviiri, eddoboozi, akulaba kawe buwaate, najja nenkyalako nentuula emabegaawo. Oyitawo n'ogenda nenzinga emikono gyange bwenti neŋŋamba Amin Muzeeyi, sajja nakukubuuzaako. You are so anointed. God has called you and he called you already. Ekyo kimanyi. Ne generation eno mugenda kugirekera ki? Generation eno mugenda girekera ki? Sigamba nti nno nkyogenda kufa, naye ŋŋamba nti singa ovuddewo emiti emito gino egisigaddewo, ebintu bye bagenda okusigala nga balwanagana nabyo. Muzeeyi Serwadda,
ebintu byemuli mu kusima Mzee Wilson Bugembe ebintu byemuli mu kusima abaana bano abato ministries zaabwe mugenda kuzireka kuki kubanga buli kimu tekako signature tekirivasinga kigenda bugenzi maaso abaana bano mugenda kubaleka kuki generation eno ejja kubanga government ebazibye emimwa temukyasobola kwogera ebazibye emimwa government generation eno ejja eriwo mugenda kugirekera ki kirabo kiki mugamba nti tugirekedde oloza faba tesunga kulaba owa Victory ng'atudde nuwamu wali eri mukoze crusade mumanye ekiyinza obeera mu kibuga wano omusamize Jumba aligaweesa abadde simanyi ku kyalo kiwano bannange nkyerabidde ngali mukola crusade ngali mukulikuluutinga Jumba aligaweesa omusamize ow'emizimu emisambwa alwali ali mukuyita abantu mwegaana Katonda neegaana Yesu nsembeza simanyi lubaale yatandika n'okusabira abantu ne bawanika emikono nga bali ku altar aligaweesa Jumba omusamize ono bawono omukyalo omulogo we balwanagana ne Mama Fina ngali bawanise emikono bati bali ku altar olaba Jumba aligaweesa omusamize abikola mu abayimbi abakola zi concert kye kibagaana okukola zi altar muwanike emikono tubasabira abaagala okulokoka mu concert zina kubeera kakodyo katego kabasika mujje muveewo nga muwatudde obulokozi abantu abawera 50 ku bantu 10 abatudde ne wadde ejjanza erivaayo ne libuuka nti lirokose teririiwo mumanye amaanyi agandibadde awo Musumba Robert Mwani Bishop Kiganda Michael Kimuli Kyaze ne mutula we muli wansi ne mugamba aligaweesa akoze eki wali abadde ne crusade eri yabasamize halo Musumba Robert Kayanja tuwe ku drive through eyo kimotoka ekyenjiri ekyo kireete tuteekemu amafuta tugenda ku kifacilitatinga kiki ekibaddewo wabaddewo ekibadde ekindi mujje tulumbe omanye ekiyinza okubeeraawo leero abadde wajjaddewo crusade yakusamira ne muteekawo enjiri ebyuma bya Yesu ne bikuba mwezi mulamba ne mukampinga waawo teri muzimu guddamu kuyimirira ne bana ababadde jjo be baatuzza obusamize bonna emizimu gidduka bonna temuddamu kuwulira aligaweesa ku kitundu naye ne ssabo naye alisimbye asaddewo ne bakabona mumanyi lwaki byapeninga kubanga tetufaayo ku lusedi ze mutikka ne mutwala muyina akantu ke mukola nti ku lusedi ze mutwala mu bifo muli bagezi nnyo n'ensonga okuwulirayo omusumba agenza okutwala ku lusedi eggulu agikubira akalamu nti tugenda ggulu ku lusedi ggulu teri n'omu agenda teeka ku lusedi ggulu yali ndooza Apostle Michael Magundi yali ani Apostle Grace ndowooza unawulira kuba yagenda sadize eyo mu ggulu eyo ne muli strategic nti muteeka crusades ezo mu bifo ebirimu radio stations zammwe kyemmanyi nti ebiseera ebisinga radio stations ezo zibeera zibanjibwa kati nga crusades zino zigenda kukola altar zisobola okusupportinga emirongooti bwemanga kinjogedde kikyamu mulaba mutya singa mukwata crusade enamba ne musituka Pastor Bweyinda Hunter n'asituka n'ayogola eddoboozi olwo olunaku ne lugenda olunaku enkera ne luddako Pastor Kiweewezi n'asumulula omuliro abalima ne batambula bakasiru ne boogera kyalo kyonna ne kyekyankalana eggwanga Uganda lyonna ne lisandikirwa Yesu ne buli omu ate binkwatako akalango bakatwala ku lidiyo ya gundi tebajja kapuleyinga mu budde bw'oyagala bajja kugamba twerabidde sole sekretary yabikkako ekitabo
sekretari yabikako ekitabo. Legacy kimuzimbye mugikuume. Kibi ate okwoza nomala ate noyanika mu ttaka kibi. Apostle Tumwine Charles ne Dr. Sirwadda muwuliranga ekkanisa okugisigira ekintu kino ekya Interreligious Council of Uganda, muwuliranga kyege mazima kyekituufu ekkanisa weino okutuula. Kubanga Bishop Lwere naye aliyo ng'enzikiriza. Dr. Sirwadda gyali, Bishop Lwere naye gyali. Akitimu Interreligious Council of Uganda amazima matuufu gaayo records nzirina ebitongole bibadde bigisupportinga nga bigifundinga birimu abasiyezi. That's why nze nnumu ogwa waggulu nimbagambe kanisa mugenda gisigira ekintu ekifu. Mubanga mwategeera leeti nti tutomedde, there is time. Muntagingira Apostle Charles Tumwine. Bwe mubanga muwakana njagala oli oveeyo ogambe nti byenjogedde si bituufu. Interreligious Council of Uganda eri funded, erina budget, ng'ebitongole ebimu ebibadde bigifundinga n'ebimu ebikyagifundinga birimu abasiyazi. Ate nga mukimanyi kubanga mufuna budget ya ssente. Nga mukimanyi bulungi nti Interreligious Council of Uganda eri connected ne Roma. Papa, ate nga mukimanyi nnyo nti Papa y'omu ku bakulembeze abali mu kutambuza enjiri eya New World Order, New World Government, One World Religion. Papa oluzayinza kikola atya nga takozeseza zi Interreligious Council of Uganda. Zi Interreligious Councils ebibiina ebitabo enzikiriza. Kati ye kanisa babeera bagimaze. Kati n'abayimbi nabo ne babayingiza eri mu Uganda Music Association Simanyi Federation nga tutunula tuti mukanyakoza bannange tobagambako enjiri nyangu nnyo ey'omukisa gw'ekibuga. Mukama kwa omukisa tugoba dayimoni zino eyo nyangu nnyo. Buli mwagibuulira ne tulaba amafuta ga Katonda gakulukuta abalema ne batambula. Waliyo enkondo ekkanisa kwe yeesigamye. Nenjala kubategeeza tekanisa Kristo gye yagula n'omusaayi ogw'omuwendo tugisemu ekitiibwa. Abayimbi maliriza, abayimbi musobola okutuula wansi. Enjiri abasajja ba Katonda gye babuulira, enjiri omusumba ku kitundu gy'abuulira osobola ogijjamu oluyimba. Lwaki ogenda eri oli okukuwandikira lirikisi z'oluyimba nga lirikisi musumba buli kanaku abuulira enjiri mu kkanisa? Mu njiri eyo mujja okubikkulirwa n'olandika okuwandiika n'okola oluyimba n'ogenda mu maaso. Ekikutwala eri ewooli gundi oli asula yeeyambulira masaŋŋanzira akuwandikira oluyimba gy'oluyimba mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu. Mbaagala nnyo Mukama bankumbire. Nze Nicholas anyize sina kyakukolera nsonyiwa. Awulidde ng'olumiddwa I'm really sorry. Olidde ng'oyagala kukaaba amaziga I'm really sorry. Awulira obusungu nga bungi nnyo, anoonya content, anoonya views, anoonya likes. Ekinewuunyisa kiri kimu. Abakanyi okugamba nti anoonya views, anoonya likes, anoonya following. Naye ng'ofollowinga buli lunaku ofollowinga, buli lunaku okola comment, ngenda na unfollowing, abakola buli lunaku abakola campaign ya unfollow. Newe sanganga nincha kupostira kwali ukoze post nene jada na commentinga. Data oyono na wabwerere. Bukibiranga ino page teyogera byoyagalo yono na yabwerere gimuting gibanning gi. Kama banjagalire mweraba nze Nicholas. Bye bye. Kwange chimanyokaba n'obulumi bw'oyitamu muli mu mutima munda
kulaba n'obulumya bulira era eno yesale yange gy'oli. May you be remembered like Noah, favored like Moses, honored like Mary. May you be promoted like Joseph, healed like Naaman, anointed like David. May he answer you like Elijah, protect you like Daniel, intervene for you like he did it for Esther. Mukwano saba atera ng'osuubira, kyongera ogume kuba Yesu tatudde. Ku lunaku luli omusana gulyaka, bweriba nkuba bannange erikya ng'owangudde, ng'ofunye essanyu era eno yesale yange gy'oli. May you be remembered like Noah, favored like Moses, honored like Mary. May you be promoted like Joseph, healed like Naaman, anointed like David. May he answer you like Elijah, protect you like Daniel, intervene for you like he did it for Esther. What he did for Esther, he can do it for you. And today, see him honor Mary, he will honor you even more. Your promotion's coming if you do believe. And today, there's anointing in abundance, just like David. He healed Naaman, get your healing today. May you be remembered like Noah, favored like Moses, honored like Mary. May you be promoted like Joseph, healed like Naaman, anointed like David. May he answer you like Elijah, protect you like Daniel,